wane Uganda era tusabire nnyo Museveni agire ng'abeerawo n'amala afaabula putiri sooka okwate ku passport oba osobola linnya osembereko emalabako okumpi ku booda. Omukutu oli kugwa SML News nga bulijjo nkwaniza nnyo nyine ddala programu yaffe eno On the Sidelines ne philosopher Kasozi Samuel oba Kasozi Samuel philosopher ekutusibwako nafe aba Biva Organic Natural Health Products bebo ku ssimu eyo gy'olaba bawulizeeko bakubireko beebuuzeeko obulamu bwe leero tebukyali bwa kwesuulira gwa naggamba nga Abaganda bwe bagamba obulamu bwetaaga kulabirira oteekwa okumanya ki ky'owulira kyawukana kikene ku kyabalala embeera bagenze batusomesa nti olya wali eddagala erikola ku ggwe nga terikola ku balala omusawo ku Biva Organic abadde atusomesa ennaku ezo ku blood groups abantu boogera baga nti ffenna tulina omusayi gumu gwa red yes gumu gwonna musayi mumyufu naye ate ebika byagwo omunda byawukana walewudde nti eryaba O minus, O plus, AB n'ebirala kati endyayo n'enzijanjaba egendera nnyo ku ekyo ekiri mu musaayi gwo kale kubira aba Biva Organic Natural Health Products ku ssimu eyo obeebuuza kuyinza okubanga eddagala erikolera wala terimukolera oba erikolera oli gwe liganya okukolera naye nga kyotannayawula nti wadde muli be bamu naye emisa ebika bya njawulo. Nine Kasozi Samuel philosopher omukugu wammwe mu byebweru kyokka n'ebyawano ennaku zino Kasozi abikuba. Kasozi nkwaniriza nange nsanyuse nange nja kwebaza Biva Organic olw'okusomesa abantu baffe abantu ebintu bingi tubitwala light naga nti ebyo byonna byebimu okimanyi nti n'oxygen naye eriyo ate n'ebika by'oxygen ebirala Gosala chono bamuyita O2 teriyo O3 teriyo O4 oxygen niriyo oxygen yomo ozone layer ekolewa oxygen naye nga si oxygen yono gwe tussa so ebintu byonna tebifaanagana oxygen gwe tussa ffenna wali ate oxygen omulala wa O3 waliwo waaki gyali naye tafaanagana tafaanagana era takola mirimu gyegimu nga giri gyafu naye nga oxygen golaba n'amazzi gaawukana ekikeerowooza kimanyi nti n'amazzi galimu ebika naye kisuule mugabuguma kijja kukakasa nti mulimu ate ebika by'amazzi ebikere biba bimanyi gonna gannyogoga wekiwuliraga kika amazzi tegafaanagana so tulema kulowooza nti no byonna omusaayi gwe gumu tugende twebuuze ku bantu abo babeere nga batubuulira kyembaagalako ti ebintu bye biri processed si bye bino ebyafubutuka n'agakoola gye kikomokaawo ennyo olowooza nti eryo lyeddagala no ebyabwe byanjawulo bwe tulowooza ffenna bwe tulowooza ekikaabo nnyo kyekikola ennyo naye nga si bwe kiri. President Pezeshkian Masoud wa Iran avuddemu omwasi n'agamba nti mu butuufu akadde ke kano olutalo lukome gwe mulundi ogusookedde ddala omuntu ali mu ggwanga lya Iran ng'ali mu buyinza okulaga nti olutalo balukooye. President Masoud Pezeshkian agambye nti nedda obudde bwe buno olutalo lukome oba tulukomya tutya oba tutya naye luteekwa okukoma. Akyogera wayise emyezi 6 kyaba lutandika nga n'enteeseganya ezirulimu zaalema n'okutuusa kati tukyalemerera okutegeera ni yalemesa enteeseganya zino. Amerika ye yanyoomola Iran ne zirema Iran ye yeefuula owakabi ennyo ne yeeragaalaga ebigambo bya Pezeshkian ne negotiations okulema gwe ng'omukugu byoba onkubiramu ttooki. So kusookera ddala pulezidenti oyo jjukira emabegako yali ayagala kulizayininga era n'awandiika n'ebbaluwa nga bagaana okumukkiriza
olusembeyo yasisenkana supreme leader yennyini n'amumiitinga yamumiitinga ali mu mmotoka ndowooza supreme leader yali oba na mu bbuutu nga mwe bamuvugira yagenda okuvayo naga eddoboozi lyeryo lyabadde lya supreme leader naye nga naye teyalabye muntu naye bamutikka ne bamaliriza nga amiitinze then n'addamu meeting endala ne batulaga nga yali atudde n'abande supreme leader n'amugamba sooka olindeko okulizayininga tosobola kulizayininga mu kiseera kino so kaakati awo nakkiriza nti oba pulezidenti nkyabuliko naye amazima amatuufu mu piriyodi y'olutalo abadde talina buyinza ngera tasobola kwogera kigambo ekyo kyandiba nti ekyamunyiza okwagala okulekulira ng'obuyinza tabulina amawanga gonna agagamaanyi entalo we zituuka wabeerawo abateking over Japan mu second world war yali efugwa aba militarist nga Hirohito Emperor takyalina buyinza Hideki Tojo bakore Kanami n'abalala nga be balina obuyinza nga Emperor bamwe ayogerako boogeza ate ayogerera eri tasembera lwaki war time Bungereza sematalo lwatandika Neville Chamberlain yali omunafu ne bamujjako Winston Churchill yali hero wa First World War n'akomawo n'ataking over so amawanga gonna wegabeerawo ne crisis batera okukyusa obukulembeze ne baleeta abakulembeze abasobola okubayisa mu crisis Ukraine Zelensky afuga naye nga talina buyinza bw'amaanyi obuyinza MI6 CIA be bamugayidinga mu buli byalina okukola lwaki oli yali musajja munnakatemba nga musomesa amanyi ki ku by'olutalo amalega fuluma agenda samwe leero ono be bamubulira ekyokukola be bamulagira aw'okutambula be bamubulira ebyokwogera na buli kimu lwaki civilian Pezeshkian si munnamagye agenda kuwa decision ki mu crisis eyo tebasobola kumukkiriza yes mu crisis civilian supremacy evaawo mu constitution zonna balinamu kirose ya civilian supremacy ti civilian abeera supreme ku magye kasaba kulondanga president amagye galina okuwuliriza mu crisis civilian supremacy evaawo obeera bannamagye bataking over so Iran ebadde efugibwa Islamic Revolutionary Guard nga IRGC yes nga yesalawo buli ekikolebwa kuba crisis eri abunomo esuse kuono civilian atategeera byamagye kyovula benkanda zibadde nga nyingi nga naye bagenda okuteesa nga Islamic Revolutionary Guard esindikirako abantu kwogatta n'abaana abalala ba radical waliyo ne political parties mu Iran ezaba extremists nazo nga zibeera represented nga bwe bagenda okuteesa basooka kutunula okay NRM waliyo ba historical nabo kugendereko Pierre Yuna yegendereko then ne government nabbanja agendereko then buli kiwayi kyonna kiba represented bwe babadde bagenda Iran so that decision bwekolebwa tebajja kwekwasa mwenna mujja owuninga yes nti naffe group y'abaradiyo ono tatidde buti sikutiitira kuno okwaki ati simutiitiza ogamba otya basajja banno mu budde buno kize njagala kikubawo kakati amawanga oba Abamerika baamuyiseemu balinayo kisoboka ne wakyogera decision esalibwawo Iran siri eggwanga erinafu ennyo nga olaba Abayiraaka balibya Pezeshkian ne wasala waddamu nga supreme leader tannayogera tasobola supreme leader ye kabaka mujitaba ye kabaka bwayogera kikola Pezeshkian ne wayogera emirundi emeka alina kugenda kwebuuza ku mukama we bakola batya system ng'ate waggulu wa president ate waliyo supreme leader I mean what type of democratic arrangement is that? Ate obuzibu nti mwe mwalemu okumanya democracy taliko nti mateeka 10 agafuga democracy. Era democracy entandikwa etaliko nti no bino ye package ekola democracy. Kiringa tunagamba nti no empeta buli mufumbo wamuteekako empeta. Nze so muteekako eteriiko bigambo, so muteekako eya gold, eya silver, zisigala mpeta. So ne democracy bwatyo. Ti democracy bewaabwe kasita babeera nti abantu beerondera omukulembeze nti era waliwo checks and balance oyaba democracy. Kati kubano bombi the supreme leader ne president bannansi ani gwe bakubako akalulu bonna babakubako
democracy ayina waliwo direct democracy ne indirect democracy byonna bikola. Supreme leader alondebwa through indirect democracy nga bwe balonda prime minister e Bungereza. Pezeshkian nalondebwa under direct democracy bonna abayirani bagenda ne balonda president. Kaakati Irani kye baakola ki okwawula sose nekulaga nti byonna biri democratic bikkirizibwa. Naye Irani kye baakola baakimanya nti wetuleka Irani ng'erina omukulembeze omu nga Saddam bwe yali wabeerawo crisis Irani tegenda kubeerawo oba continuity ya government tejja kubeerawo. Kyova amawanga ga Uganda ffenna tuyina ekizibu ne bukeera enkya President Museveni n'afa sa woba olinako asobola okukubulira nti afudde sooka ofune passport osooka oddukeko e Uganda n'afa Bulaputiri wane Uganda era tusabire nnyo Museveni agire ng'abeerawo n'amala afa Bulaputiri sooka okwate ku passport owoba osobola linnya osembereko emalabako okumpi ku border kuba ekiyinza okuddira e Uganda. Lwaki tetuyinawo proper succession ntuufu? Constitution egamba vice president oyo addukira namuvulo ya Nuupu Museveni n'afa alupo agenda yambadde ovulo ng'alinga fuutu soja teteri emutuuka nga anoonyaayo oba afuna ya Edi Mutwe oba yaani mwaddukira okiwakanamu. Genda olabe ku kyatuuka ku August Iweringiyimana e Rwanda we baatemula Habyarimana tewayita na ddakiika 3 nga naye mufu abamagye baamutta. Kyekiyinza okubeera e Uganda wa tetulina proper succession entuufu. Continuity ya government eri ate stake singa omukulembeze avaawo. Kati Irani baabimanya ne bateekawo obukiiko obuli constitution nti essaawa eno supreme leader ne bwafa teri asobola kuvayo kayana olina okuyita mu mitendera egyateekebwawo. Kati kyekino so ne Pezeshkian naawo tasobola kugenda nga supreme leader takkiriza wamukkiriza agenda ne baddamu process naye yamukubako akalusi ye supreme leader eyamukubako akalulu be bantu kye bayita adult suffrage power belongs to the people naye those are theoretical. Power belongs to the people. Bangeza kya balonda prime minister waabwe abaliyo bonna mulonda babaka ne bagenda mu parliament ne babalondera prime minister. Oli mu Katoliki? Toli mu Katoliki naye otubeerawo ne mu Anglican naye bantu bange kale abakatoliki batubulire mu Katoliki yali alonze ku papa ate bonna bamuwa ekitiibwa bagonda bugonzi. Lwaki mwalonda oba mwakkiriza abalonda papa mukkiriza nti kalidinaali muli wansi wa bukulembeze bwe. Kalidinaali waba tannasukka myaka 75 n'agenda n'alonda papa kyabalondedde kiba kituufu. So kaakati ne Irani kye baakola nti no supreme leader abantu tebamulonda naye process eyitamu okulonda supreme leader eva wammwe mu bantu. Irani obukiiko obufuga Irani buli busatu. Kati gwe tolina osobola kujja kwerimbikawo nti supreme leader afudde oba Irani president weerimbikewo olina okuyita mu bukiiko buli. Article y'ekikumi mu constitution ya Irani egamba supreme leader bw'anaafa balina okussaawo National Security Council akakiiko kalina okubeerako president gundi akulira justice system then n'akulira amagye ne bakusooka bakulembera paka munalonda supreme leader. Supreme leader alondebwa atya? Assembly of experts ye mulonda nga ababaka mu parliament Westminster balonda prime minister. The supreme leader alondebwa assembly of experts etulako bawulamu oba abakugu 88 assembly of experts. Yes. Expertise in what? Abakugu bali ebisanyizo ebikutuuzaayo olina okuba nga oli sikola mu kye bayita gundi shia sharia lo ng'ogijjeeko naye waliwo ne kye bayita gundi Muslim jurisprudence naddala ey'obushiya nga omanyi doctrine ne tradition ez'abashiya kuba abashiya banjawulo ku basundi. Olina okuba nga omanyi abashiya bakkiriza mu ki era njawulo ki ey'abashiya n'abasunni nti bo supreme leader batwala nti talina na kibi ali sinless. Abashiya olina okuba nga olina obukugu awo.
ng'olina obukugu mu mateeka g'obusiraamu ng'ate wasoma then osobola okwalifyinga ku Assembly of Experts. Era babalonda bamalako emyaka 5 naye buli mwaka batuula emirundi 2 okudisikasinga. So kakati abo Supreme Leader woofiira bo baba ready okutuula balonda omulala be balonda. Ate Assembly of Experts beesimbawo abantu ne mu balonda sana ogenda weesimbawo ekaliro ne bagamba ono bwe tulonza ajja kubeera ku Assembly of Experts eronda Supreme Leader. Awo n'ogamba si mwe mwamulonda. Ono aba yalonda ku lwammwe. Yalonda ku lwammwe. Abasuga bwe yalonda Kyabazinga. Fetukoma ku akulira ewaffe. Then ye n'agenda n'alonda mu bagalangira banne afuuka Kyabazinga. Kakati ne Irani bwe kiri Assembly of Experts beesimbawo ne babalonda ne babeerawo ready okulonda Supreme Leader waafiira. Kakati nebeerayo Guardian Council. Eno Guardian Council abagitegeera nze bwenjogera mpulira nga n'empale zinkankana erina obuyinza. Guardian Council ye vettinga buli agenda okwesimbawo n'oba Supreme Leader. Guardian Council ye muvettinga. Apo nako kati oyo yaba afuuse mukamaawo. Guardian Council ye beefuuse boss wa si boss ayinako naye komo abeera boss mu kaseera ako. Omwana wo aba mu primary omusomesa wa primary yabeera boss, wagenda mu secondary wa primary aba takyamulinako control. So kakati Guardian Council ebeera ne control ku Supreme Leader mu kuvetinga. Bwemala okuvetinga neyisaamu nti baabo 7 Assembly of Experts yebeera mukama wa Supreme Leader yemanya ni gwe tulonda. Okitegedde ekyo bulungi nnyo. Guardian Council gwayo gwa kusunsula. Era baba bagamba tugenda kulonda Supreme Leader bagamba buli ayina ebisaanyizo byonna ebyo bateekawo ebyenjawulo osobola okwapulayinga omuntu yenna mu Irani. Bw'owapulayinga Guardian Council neryoka etandika sa ono yaliko mu FDC ne bakuza ebbali yasomerako wa yagendako e Russia oyo si mubi yagendako mu America oyo yali ba agent ne bakuza ebbali. Guardian Council batunuulira ebyo byonna enkolagana ne Supreme Leader bagenda beeliminatinga paka lwe batuuka ne bagamba ono abadde mu administration abadde bwati era sikola nagamba kale ono tumuyiseewo noli tumuyiseewo abo baana baffe basomera wa yasomera Kwamu Institute eya ne bakuyisaawo. Kati wamala bayisaawo 8 fo gwaffe guwedde omupiira tuguweereza Council of Experts erondemu mwabo. Kati Council of Experts neryoka etandika we twatuga abaali beekalakasa 8 yayogera kye yakivumirira oyo mumuze ebbali mutiitiizi ajja kusuula eggwanga lyaffe. Ekirala komenti ye Russia bwe yali erumbye yavumirira ani nti yavumirira Russia naga oyo alimu olwaba Western tumuze wali paka lwe bajja ne bagamba ono yasaanidde. Ekirala enkolagana kati mugitaba gwe bajja obuzi kitaawe gwe baali bavetinze kitaawe no kitaawe ye yaliko naafa Khomeini naafa ye baali bamuvetinga. Yes bamuvetinga. Kati mugitaba yasikira busikizo oli bamuvetinga teyasikira. Mugitaba yali tasobola yalinga namba 2 Alireza Arefi ye yali asinga kuba bagamba okubeera Supreme Leader olina okubanga obadde mu management olina experience obadde omanaginga kekyo. Mugitaba yali tanabako mu management naye nga musomi. Alireza Arefi yali y'omu ku bali ku gundi ku Guardian Council abadde w'amaanyi obukiiko bungi bwaliko ng'abadde mu administration ebbanga. Naye olw'okufa kwa Supreme Leader nga bamusse bubi nnyo consensus ye yatuuka nti yadde oli tabadde mu administration naye essaawa eno okuyunifyinga eggwanga n'okuleeta sympathy y'abantu worldwide tuteekeko omwana woona afudde. So council oyo aba afuuse democracy ati bali bemwawo olukusa Assembly of Experts bwe bakubaganya olaba constitution yaabwe bagamba ne baba balondedde ba candidate kwe mugenda okulonda Supreme Leader tufudde ne mukizuula nti kubona be balonse tekuliika asaanidde ate baba 88 aba Assembly of Experts basobola okweronda mu Supreme Leader ne balonda ati Muyanga Lutaaya balonse ne gundi bonna abo tubazuddemu balimu olumerika tekuli asaana nga bo 88 beronda mu Supreme Leader. So kakati obuyinza bonna buli kubali 88 be mwalonda be basalawo Arefi Mojitaba ne bagamba essaawa eno
bwe tulonda Mojitaba ensi yonna ejja kumwagala nga basympathizinga n'okufa kwa kitaawe n'omwana we n'ebiki byonna ebyo. So ne basalawo nti ono ye candidate omutuufu ne balonda. Iran teri yakaayana yadde. China egambye kwa China bulijjo yeebuzaabuza ateegala kulaga nti ewagira Iran okukuba Amerika. Ate Amerika bwegamba nti kati tubataddeko envumbo ku buli nti byonna tuleeta sanctions enkambwe. Amerika negamba nti ate tuteeseteese olukuba lw'otalabanga. China ebagambye nti ebyokutiisatiisa Iran n'okugisaako envumbo bubiveeko tebijja kukola. Tubawaga bwerere mugende muteese. Kitegeeza China bamunyigirizza n'avaamu omwasi. Bw'aboggodde aboggoledde Amerika. Naye nga buli tayagala kulaga nti ali eri. Jjukira omukulu yassuka n'agenda abakyalira nako olumujjukira. Nalowooza nti abamatizza bali naye. Tebajja kusayidira yininga na bagambye nedda. Genfuna galaga nti munda mu Iran bannansi akaliro batandise okukawulira. Akaliro gye kali naye tebalina ya buli kye bagula erinnyidde ddala. Tesobola butalinnya. Inflation eri up to 70%. Bagenda kutandika okuvuga kiwirubalo ky'ensimbi ogula omugaati nga Zimbabwe bwe yali. So Bezeski ani ono wajja naga nti bannange ekimala kimala. Alabika ati azze ku ludda lw'abalonzi. Alaba abalonzi banyigirizibwa. Mulonde ejjukira. China kenataasa Iran ku Amerika. Already yagitaasizza. Okubeerawo kwa Iran kwonna yali badde eri bubi singa China ebadde tegula mafuta ga Iran. Ebbanga lyonna kuba yo yagana sanctions za America. Amawanga amalala temugula, China yonge ekagula. So yebadde economic gundi yebadde yamba Iran economically mu byenfuna. Investment esinga ezibadde zikolebwa mu Iran ezatagamu be expert China yebadde yingirawo. Ngaba Japan babalemesa baani bonna China yekola. Era technology yenna asinga wotula kakati drone esinga zi Shahed zani bazi modelinga kusinza ku drone za China. Anti-ship missiles bakola zonna kusinza ku technology wa China. So obo buyambi bukulu. Abantu abasingawo bamanyi obuyambi obusinga nti amajega China gayingirewo. Ngiddo batwadde sente. Oba tubawadde sente. Esente lyajja kuzikuwanga ayitira mu. Ne bwatakuwa bajasibe. Yes. Nakuwa babiri batendeka abo baberenga. Kiba kimala bumazi. Kati China yawo weeri obuyambi buwadde Iran. Kati ekyokuvaayo ne bagamba nti ebyokutiisatiisa mu bireke. Ebintu bino ng'ogyeko abantu abali passionate oba balina passion eri US naye balina okukimanya nti no empires zonna zituuka ekiseera ne zibeerako period bwe zibeerera ennafu. Ng'ate zirina eiza kuddamu kusevinga kifaananyi kyazo. Roman Empire bulijjo kigamba abantu 1800 AD Marcus Aurelio Emperor ng'afudde. Roman Empire we yalagira weakness eyokola kusinga. Naye ba emperor abalala ab'amaanyi bajjanga ne bagattawo eddibu gye baali basuubira mu 1800 nti ekola kusinga gwa kumpi mu 470. So kati America period ene badde n'obunafu obutagambika bwe nabagamba tino wootiisatiisa Iran tolina kyojja gikolako waliwo realities ezikuba kaakati bavuddeyo batiisatiisa bakoledde kyensozi za Iran omuli missile cities za zikyaliwo mukoze eki. So kati China weefaayo nekugamba nti nebyokutiisatiisa mu bireke nange nsobola kibagamba temulina kutiisatiisa kusinga wa America kwesobola kukola ku Iran. Bajjeyo buli ekisoboka nekigaana ekisigaddeyo ki atomic bomb gyotojja kukozesa eyo yo ne Russia ye Trump alayira nti ne bwe buli baddi tebaligikola eyaki atomic bomb nuclear bomb watu bwe yalayira mubuuza ku China nedda tekirikola mubuuza ku China baali bamanyi nti Russia erikola atomic bomb. Omanyi we bakukusa atomic bomb okukweka technology wa atomic bomb buli abaali Las Alamos laboratory babateekangako ababakuuma ne bambega. Oppenheimer gwe bayita father of atomic bomb yakuli okola atomic bomb bamuteeka ku house arrest emyaka nga 12. Ate ne bakkiriza n'etteeka bakiyita gundi wiretapping wali etteeka lye bayisa okubega abo bonna abakola ku atomic bomb si kulwanga babuulira ebyama.
Russia teyabifuna mwana mu mwenda yali egezesezza ng'Amerika yali emanyi Russia terifuna. Amerika n'agamba China terifuna atomic bomb, Russia n'eyamba China. Amerika si yokka yeyina okuwa bano amagezi ga atomic bomb. Pakistan yafuna etya atomic bomb. Benazir Bhutto yateesaganya na Kim. Tufe tuwa amagezi agokola atira aletwetasa ku India naffe tukuwe. Abasobola okuwa Iran amagezi bangi. So kati Trump ne wanaagaana eyo dinayo Iran point gye baliko atomic bomb baba bayambye obutagikola. Kuba balina buli ekyetaagisa abagezi babalina abasinga ne Pakistan we yakolera atomic bomb abasinga ne North Korea. Ekyo Trump ayogera bwogezi. Akagolomolo. Iran kagikeese. Kati egamba teva mu control. N'eki blockade kya America. Balaze wano nti bakiwuliddemu. Ekyo kyo kituufu. Kubanga China era nti amaato gadde gayitawo okutubatwalira ebyokukozesa gakendedde. Bwe gayita mu kagolomolo wali gasanga blockade ya America. Ne basooka bagalemesa abawane gaddayo. China kwe kutandika nayo okolega nti muteese muve mu muzannyo. Tugambe nti egawuliddemu amafuta gagiweddeko. Ani China? No, China naye erina amafuta agaayo. Genda olabe South China Sea. Balwanira amafuta. China etuuse n'okuzimbamu artificial islands. Ewamba nyanja. Bawamba nyasi. Balina zigundi Spareso Islands. N'ebyo byonna babiwamba amafuta. Balina amafuta. Naye beetaaga ag'abano. Lwaki okusima gaali kiri expensive. China irayinga nnyo ku mafuta ga Middle East. Then wetudda ku kya blockade. Blockade enyize Iran. Naye si yesobola okugireetera okukkiriza nti kakati Iran eri mu situation nga olaba Uganda. Singa tubadde tuyina Kenya nga paati ya Uganda. Kenya nemanda etusaako ne tufuuka landirokuti. Uganda tufa ne tuggwawo olw'okuba landirokuti. Kati ne Iran eri landirokuti essaawa eno. Naye Uganda tusigala tusuubula. So Iran eri landirokuti. Ekitegeeza nti abadde afuna ebintu ng'olina omwalo tokyabifuna. Iran erina crossing points ku ttaka wali enguudo esinga ne express kuba zo ziriko ne train ezijja ebintu ettaka. Balina Caspian Sea. Balinako enguudo ze baazimba kuviira ddala Russia ne bajja bayitako Azerbaijan ne bajja bayita bazigenda paka Pakistan. So ebintu babifuna nga bayise ku lukalu. Naye wabeerawo enjawulo luli supply ebadde nnene nnyo nga bayisiza mu Strait of Hormuz. So ekyo kyekireeseewo nti inflation erinnye ti Iran yalina support kati eringa erirandira okuti naye tesobola kuleeta Iran ku starvinga. Sanctions basitadde ku mawanga ag'enjawulo. Cuba bagiteekako sanctions ebbanga nene kaakati weeri. North Korea ebadde ku sanctions ebbanga. Russia erina sanctions zisukka omutwalo weeri. So sanctions tezisobola kuddawo kukola ki? Kukuba Iran oba blockade gye baateekawo. Lwaki? Basobola okuyita Turkmenistan ne bagenda e Russia. Eryato eriva ku Strait of Hormuz okutuuka e China ebadde etwala ennaku nga 30. W'oba oyise ku train noyita mu Turkmenistan n'ogenda paka China kitwala ennaku 14. So bakyasobola ofuna ebintu lwakuba nti no cost sente z'oba otaddemu nnyingiko. Naye ng'ekyo tekijjawo ki tino supply yakendera oba kyetuyita bottleneck oba supply rigidities nti ebyamaguzi ebyali bijja eryato limu liparking ne mulitikulira ennaku naye mujja bireetera ku trade ekitegeeza tebiba bingi inflation ejja kubeerawo. Kiki ekiddako kubanga kati kirabika abakulu bombi Mujitaba tayogera. Mujitaba abamwogera bwogerezi tayogera. Atasobola kwogera. Mujitaba yabula mu kuziika kitawo ate nga nze nali neesunze mmanyi nti mu buli ngeri yonna. Omuyita musiru. Olaba n'embizi naye emanya. Ffe twateganga embizi nga batugamba ziroota. Ng'era embizi olina kuzitega kiro. Nga emisana nga zeebase ziroota. Ogitega ekyuma muzeeyi yateganga embizi nekimanya emyezi ebiri lw'okijjayo lwe zijja ne zirya emmere. Lw'okikuddeyo. Nazo ziroota nti sewo bano batuyigga. Oba si ekyo we zijja mu nnimiro zisoosayo bwana buto. Buli lwe twakwasanga tukwata kaana kato ng'agakulu gasoosaayo butogo ne galinda. Nazo ngezi. Mujitaba gw'oyita omusiru yaaveeyo nga taata we baakamutta. N'embizi eba emusinga amagezi n'akikola.
alina kubeerayo. We bagamba nti nno kale ye munafu. Lwaki Trump baatukomu kukusiza mu kamotoka akatikka emmere okuva ettake? We bagamba. Ate we bagamba. Trump kuno lwava mu summit eya NATO. Bamukyusa okuva mu Air Force 1 ne bamusa mu ekolanga Air Force 2. Etera okutambuza Vice President. Yalinnya n'ajja mu Air Force 1 n'amala akamotoka akaleeta emmere. Ne bamukukusiza mu kamotoka ne bamutwala mu nnyonyi endala olw'okuba Iran ebatiisiza mu tugenda kumutemula. Ne Trump lwaki bamukusoloza mu kitaba ye yajja okuvaayo. So tasobola naye kukikola. Ne baziika kitawo nga toliiwo. Ne baziika kitawo nga toliiwo. For security. Lwaki yabakkiriza ndi bayamulinde embeerete naye bamuziika ate mu bungi. No, n'embeera ne weeneeteeramu kitaba tagenda kuba exposed nga kitaawe. Ono mugezi mulembe gwoza Muhoozi aninga President Museveni. President Museveni atiitira buli amukuba n'amugula ssente. Muhoozi abagula. Ono mulala noli wa.com kitaawe yayina empaka Supreme Leader zoba nfanfe emyaka gye mu kitaba akyali muto. Tasobola kukola nsobi, tasobola na kuwa America buwanguzi. America sawa ne batta Supreme Leader. Trump walangira olutalo nti ndufudde muntu wangudde. Day and day. Namunoonya ne bamukuba nti wuli afudde. Oyinza okulaba ku mawulire, ladies and gentlemen, we have killed him. No yokola ba Fox nola tebasobola kukiza mu achievement ye. So bayina okumukweka. Tomusubira nti so yajja akyetaaga omutta busajja tabuwulidde. Wabadde okusomako kolabe kuje bayita CIA ne Mossad bakulaga batadde ssente mu kutracinga mu kitaba. Lwe lutalo lw'amaanyi era oluliyo olulala. Bali mu kumunoonyereza okumanya banoonyereza batuuse bakebedde buli kompyuta ne batuuka ne bakikiza nti alabika bukyanga bamulonda tasembezangako olugalo olwo ku sikuriini ya simu yadde laptop. Baali badde bamutrackinga era ne bamaani ne batuuka ne bakikkaanya nti alabika akozesa nkola ya bupapula. N'owandiika akapapula mugenda kukawasa ali wano Kampala. Supreme Leader temumanyi kasooka ne katuuka eggulu. Nagamba genda okaleke mu church eggulu. Wokaleka mu church ne basindika omulala kakimeyo katwale kutambala mu muzikiti. Gwokaleka. So atutte information tamanya wetuuse akomaawo. N'oli n'agyongerayo paka lwe netuuka ku Supreme Leader. Nabo bage naye nga bamuyigga kuba Israeli yagamba buli anaddako nga Supreme Leader ajja kuttibwa. America negamba temugeze okulonda mu kitaba gwe balondera ddala. Ogoloza nti no mirembe myerere. Ogoloza osobola kankubuuze sa. Osobola okukkiriza mu maazi gakola coffin ng'ofiiriddwa omuntu n'ogamba gali genuine. Kale olowooza basobola okukkiriza mu America. Osobola okuteekawo akabinako Nansi nga bbaawo atunda coffin yakuba empiso n'obeera mugumu bulungi ng'abaana bali waka. Atunda coffin abaana bali waka. Bamaze omwezi tebasoma. Ne weerwaza n'oteekawo akabinako omukyala kube nga bbaawo atunda coffin. Gomala gateekawo n'omukkiriza. Biba bisusse. Bajja kutunda mu coffin. So Iran nayo tesobola kukkiriza Supreme Leader kuba exposed bwatyo. Ebintu bino kati byetaaga tugende ku level eddako ey'ekikugu. Kubanga wezibange enteesaganya ku sayidi zombi zigaanye. Akagolomolo bonna kabalemye okusalawo ekyokola. Gavumenti ya Iran yeraga nti nywevu naye kusinza ku byendaba bino ebyenfuna ebeegudde. Pate kyesigadde yesobola okutuuza abantu bano. UN esobola okutuuza America ne Iran nebakomako. UN gasobola kukola ki? UN wetwogera it's a defunct organization. Nga tusindikayo otuno. Tumala gasindika agenda kukola ki? UN bagiyisaamu dda olugaaju. UN ebyasula League of Nations bye biri mu UN kati. Kasa amawanga gatandika okuvoola International Peacekeeping Body ebeegudde. UN tekyayina kaakati weebambwa bagisiba omumwa eboggolera muli. Teyina kyesobola kukola UN. So olala otuno tubasindikayo ku West Africa ffe tulina Secretary General ayogera ki? Ngolane musajja mukulu Papa yatasobola kuvaayo kwogera ku bano. Ne Secretary General akole ki? UN yafa. Why? Amawanga manene okusinga UN kati we twogerera. UN yalagira Isirayiri
ne bateekayo n'omusango mu International Court of Justice gwavaamu ki. ICJ ye kkooti eweebwa ekitiibwa. UN yalagira Russia okuva mu Ukraine mu 2022 Russia yavaayo. Baginyooma. So eyo ebeera defunct nga League of Nations bwe yafa. Ebeera defunct terina kyesobola kukola. Kyolina okumanya mu kiseera kino international laws ziri violated. Tugoberera amateeka agagamba the might makes the right. Ge mateeka agaliwo ow'amaanyi yasalawo ekituufu si UN. America ICC egulawo omusango ku Netanyahu, Fatih Bensouda n'abalala ne babamma ne visa ogenda mu America. ICC ow'amaanyi the might makes the right kyekikola. Buli omu alina kufuba kuba w'amaanyi lwajja okuditamininga policy. Russia kuba Ukraine nga bw'ayogera UN eriwa yayogeddeyo ki. Misayo nezikuba eddamu ne bakuba buli wamu tekisobola kwogera. Isirayiri akubye Gaza UN ekozeewo ki. Bagiisaamu dda olugaayo terina kyesobola kukola. Bano abasajja b'amaanyi tekyasobola buga kyekimu ne League of Nations. Japan ya violatinga League of Nations mu 2006 era bakuba katuuni nga bakulaga League of Nations nga kalinga kazinga eri lwerukalu. Japan yeebasaawo bweti League of Nations neeyita kuli n'esala n'esomoka. Nokulaga Japan bwe yafa mu League of Nations. Olaba mu League of Nations n'erumba China n'ewamba Manchuria region. Hitler teyadda mu League of Nations n'alumba gundi Hitler Benito Mussolini n'alumba Ethiopia. League of Nations nefa kasamawanga gagejja ne gasinga International Peacekeeping Body ne gatandika okuwenjinga wars of aggression. International Peacekeeping Body zibanfu. UN tesobola gamba ku Russia. Ani awangula olutalo luno bwe lutuuse. No America naye ewa Treasury Bassett naye agambye nani ssente zetusaasanya nyingi nnyo. Okay. So kaakati olutalo ani awangudde? Tutunulire okuwangula kyeki. Mu lutalo okuwangula tulina ebika by'okuwangula bingi. Waliyo okuwangula okuli absolute nti omusajja twabadde mu ringi ne mukubanga n'okugulu tasobola kusituka. Mungamba mutya nti yalina points esinga ezo. Ekyo buli omu aba akulaba. America yawangula Japan buli omu n'alaba. Ne Japan ne sayininga endagaano unconditional surrender ne tuteekako emikono. Iran yataddeko omukono. Ekitegeeza si absolute victory. Obuwanguzi mu lutalo lwonna entalo ezedda omuwanguzi twamulanga assa abantu abangi n'ayonoonye properties. Gy'okoma okutta abantu abangi otuuka n'obademesa nga tebakyalimu na kalwana then obuwanguzi oba obulina. Essaawa eno Iran ng'ekyalimu akalwana oba toyina buwanguzi. Essaawa eno nga bannabyabufuzi gye bali gavumenti gyeri oba toyina buwanguzi. So nga ate Iran yeesobola okubala obuwanguzi. Obuwanguzi bwa America obwasooka bwali bwakutta Supreme Leader okuva olwo teyadda kufuna ku buwanguzi bulala. Nenga bwali buwanguzi bwali buwanguzi bwazalidde akawuzi. Anti bwali buwanguzi mu ssaawa eyo lwakuba nti no bali nabo baamala ne bajjawo obuwanguzi. Sisobola okukusoberera nga tusimula omupiira kipa aba akyetegeka nze n'enteeba goolo kigaana kudda n'ondeetera. Naye tubala mu ddakiika ezaasooka oli ye yali akulembedde. Iran yakulembera, America baakulembera. Iran n'ebaddiza. Tugenza okumaliriza nga besi za America ezaali kumpi 18 batandise okuziddukamu. Ani abeera akuleetedde. Tugenza okumaliriza nga America ne ba allies batandise okukukkuluma. Ba Saudi Arabia batandise kola mikago na Turkey na Pakistan beekutuddeko. Omusajja aba bakutudde. Tugenza okumaliriza nga Strait of Hormuz yali mu lutalo. Bajezizza mu lutalo. Tutandise olutalo ssa ng'ogenda kuvunaana mukyalawo wanki nasanze musimyo ka message good night kamuddire ekangweko. Ogenda tuuka omukyala ng'ategesedde akapale yajjedde akapale k'omukyala mu kkooti yo. Tisebo onvunaana message kana akapale kakola. Olutalo lwonna yodda mukwega kale akapale ebya message n'obivaako America kye baamukoze. Yajja yagala misairo nuclear takyabirika ali ku Strait of Hormuz. Ani abakuwangudde buli lwova ku goals zo nodda ku kigendo ekirala oba oluusinza. America olutalo yaluluusinga. Ogenze kuyombesa mukazi wo ku message omukazi n'agenda kugirayo akabaluwa kaakano ng'agamba n'okugamba ndina lubuto bannange nedda ne muva ku message ne mudde omukazi aba akuwangudde.
Tamanyo butu kuwamu bwetwalinga mu ssomero. Abaana abawala bamanyi tukubonaga nti nze sa yali ankwana n'endiga ne bw'oba wali tomukwana. Osooka n'onnyogogala nti omusango singa babitukola nnyo ku ssomero kati Iran kye yakola yabajja ku kigendera ne baza ku Strait of Hormuz. Tujja kuddamu naye tusinkane nga twogera ku Iran kubanga lunaku lubanga oluggwa ne lutandika naye nga zo ennaku 6 ze baateesa okwogereramu okukkaanya ziweddeko nga tebalina kye batuuseeko. Nakibagamba wano naye nkugamba memorandum nti tejja kukola era ne nkugamba zijja kuggwako nga tewali kyamaanyi kye batuuseeko. Si bwe kibadde owaŋŋamba memorandum naye nti mbagiyise memorandum nti lwaki bagiyise bwe batyo memorandum mu lulimi lwaffe bit right. Memorandum is not a contract. It's just an underlying of what we have agreed. So nakibagamba ekyo nalagula butuufu. Tunzengane sabinti ejja ku mukutu gwemu wa SML News ne bafa Beaver Organic n'okumutu ogwa Kasoze Samuel Philosopher ojja kubaawo tusanga okwagaliza byonjagalisa beera bulungi weraba.